eky'okutiisa omuntu gikaadi ekyamazima siri omu kuba kitya. Twabirengera, twabiraba, twabimanya, twabyetegekera. Tewaliiwo kyekanga era twabyetegekera. Bamuyita Medad Lubega Segona MP Busiro era nga musajja mukulu mu Busiro East abaddeyo okumala akabanga. Oli omugwenso naye ye mukyala akiikirira Mityana District mu lukiiko lwa Parliament ayitibwa Joyce Bagala Ntwantwa nga kadi ono bagiwadde Mukisa Proscovia oba muyite Nabosa. Kakati nkusaba ndo sokola ngawulize bulunyo bano bamaze okubanga bajoininga okusinzira ku luvuvumo ne posta eyo gyoli mu kubanga olaba anti bano bandibanga bolekedde ewampuga. Bano no bali banywanyi bampuga ensonga ezabagobeseza mu video eno mpanvu nnyo wabula ngenda kusooka nkulaga ebintu bingi nnyo akusaba ogiwemu obudde. Bobi Wine bwati bweyatambudde nga sina kwa kinyusi kyeno video era nga ali mu kubanga ayugumya bitundu byebuyende ate jagenda okubanga akuba olukungana. Kakati ali ku live yaffe video eno bw'omala ogiraba sookoddeyo ensonga zino zonna osooka kubanga oziraba. N'aba NRM bagenda Luwero gye bagenda oba olyawo okutandikira jjukira eno olutalo gye lwava nabo mbakuleetedde maaso eyo gye bali n'aba FDC bonna mbakuleetedde kati video erimu byonna ebikwatako ate oba olyawo omukyere abali bapiraawo nga ensi yabakazizaako aba Common Man's Party nabo video eno mwebali mu maaso eyo. Kati ngenda kutandika ne NUP banonga kadi zitabudde abantu ebyaddala akadi zitabudde ddala abantu. Look at my CV. Why do you have to deceive yourself that there is a mischievous possibility of the party choosing someone less qualified for this job than me? Tuzaako saagala kukizaako nganze the stakeholders ngenda kumala kubasisinkana lunaku olw'enkya ettuntu bwe linaatuukira tujja kuba tubabuulidde tetuzaako bannayuganda ne bapapa era sirina bunyiivu sirina bunyiikaavu sirina kiyongoberu kubanga nze nengera wala bannayuganda babeere bagumu tuli bulungi. Nze nkola kituufu totyatibona ku makadi ekibiina kimanyi ndamukiri totyatibona ku makadi nedda sikitya abamu kuffe okubeera n'omukwano n'empuuga gwatandika abamu ffe tunayingira na byabufuzi n'olwekyo essaawa zino bw'onteekako olukongoolo nti lwaki ndi mukwano gwe lwaki nteekateeka omukolo gwe tobeera mwenkanya omaze kwogera bino ate kubanga oyagalani ababeera mukwano gwe. N'ekirala bw'obanga gw'olina obutakkanya n'omuntu tonyingiza don't recruit me tonyingiza mu butakkanya bwo. Bw'obanga olina obukyayi ku muntu tonyingiza mu bukyayi bwo mukyayi nga ggwe. Mu Parliament siriyo ku lwange ng'omuntu ndiriyo okuba abantu ba Buganda abantu b'emikyana abantu b'essingo abantu ba Busujju. N'olwekyo njagala kubagumya nti wakati wange n'abantu b'emikyana tujja kubeera n'okukkaanya. Joyce Bagala ne Medad Lubega Segona akali amaggwa bano bagamba nti babisubira era bo tebibakangakanga. Bano amalala amankatabu okwetiriboosa bibagobesezza ne bagamba mugendere ddala tebabagobye naye kadi zibamiddwa olw'ebyo oba olyawo bye bazzenga boogera. Ono Bagala ye teyeewunyisa nsi ne gyonna kikunyedde nkugamba nti Bagala no ya kadi yagirabanga teyina nnyo. Bobi Wine n'abakulu abakulembeze banne bagamba nti mumuve ku bwa commissioner. Bagala ono yagamba nedda tajja kuvaawo. Kakati obunnanfuusi bw'abantu bwenkiraba simanyi oba gw'okiraba otya naye nnyinza okuba nga nkugamba ziyinza okuba emu ku nsonga enkulu ennyo ezammisiza ono kadi y'ekibiina kye NUP. Abamu ku basinze okumma era bayuzizzaamu Facebook olupapula ng'akulembera yonna amateeka gwe bayita Segona Medad obona agenda kubeera nga bagiwadde Walukaga simanyi. Medad Segona bw'omutunula biraddala omusajja munnamateeka aludde mu byobufuzi era buli omu abadde amutya. Be bano abasajja abali bamanyi nti nno baamala Bobi Wine bamuyita Fala. Bobi Wine nga anaakutemako amagulu asooka kusala nviiri asooka nakuweweta kusala shawulini oba ekimeme kya Shabalanks naye nga ayagala kusala amagulu yagala dde okutema amagulu. Mpuuga mukubba ebitabo nti yali yekka yalina akabondo ne Bobi Wine yali yasirikadda. Bobi Wine yali yasirikadda nga Mpuuga alina abantu be yalinga akola nabo emirimu nga baleeta ekye bayita enguzi oba nga bali enguzi mu kibiina kya NUP ninga Bobi yasirikadde. Bobi buli muntu amwejjeeko systematically mu kaseera akatuufu. Medad Segona obutuli oyinza omuti oyinza ogamba musajja ali serious munnamateeka ati atunula bw'ati abange entenia oba ng'embwa ejja amazimu essubi azuula bw'ati amaaso
akutize lisedi yasoma nnyo munabyabufuzi wati wamola amaaso bwati Sseggona bwati ayogera mpolampola namola amaaso abange embwe gy'amazimu ssubi akutiisa engeri gy'alolingamu amaaso ge n'abeeranga reptile oba lizard oba enswaswa akutiisa embeera zaali abo bana beefulamu no baasoma nnyo amateeka Bobi Wine ayagala abo takiwadde Walukaga naye ng'ekisinza okusuula Sseggona Medad biba n'akabondo k'abantu abava mu BDP byabwe ne beegatta ku NUP naye nga bazze n'omulama gw'okusuula kibiina nga bayita mu bintu bya kulyanguzi era njagala kakase mu bantu abawolereza Mpuuga nga bbi obanga amaze okukola kye bayita fraud mu kibiina ky'ebyobufuzi kye bayita NUP nga Bobi Wine ne komiti ye mugambye weetonde Mpuuga n'agaana abasinga okuwa Mpuuga amagezi nti teweetonde ali Sseggona abasinga okuwa Mpuuga amagezi nti teweetonda yali Sseggona kuba bo Sseggona balowooza nti Bobi Wine abasanga mu byobufuzi bali sophisticated nnyo n'amateeka n'engeri ebyobufuzi ebitambulamu alibo bamulabanga political novice omudongo ne batakimanya nti ye Bobi Wine ekintu kyakibagamba nti siri munnabyabufuzi ng'emusuubira akange bakayita rubber style wandika kati katandise okubalya ekibiina bakibafulumya n'amiggo oyo abadde yeyita munnamateeka ateeka emijwegejego wano omulaba mu kooti ekibiina bamufulumizza na luga basebo ne bannyabo erinnya lyange nze Sam Mathias Mulumba Walukaga duka ekibabu meya wa Chenga Town Council ali wansi wa National Unity Platform ekulembera President omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nambudde buno nebaza Katonda okubeera nga yansobozesezza okubeera nga mpangula kaadi nebaza Katonda nnyo n'obulamu bwange bwonna Mukama weebale nnyo kukinkolera nze naweereddwa kaadi oba flag ya National Unity Platform okukiikirira abantu ba Busiro East mu lukiiko olukulu ssetteeserezo olw'eggwanga Parliament ya Uganda nebaza akakiiko k'okulonda olw'omulimu gwe kakoze n'amaanyi n'amagezi ate era nebaza abalonzi ku ground era nabo basobodde okuteekamu obwesige ne bagamba nti gwosaanidde gwolina otutwala mu Busiro empya ate era nebaza abantu mwenna abazze bansabira nebaza bembadde nvuganya nabo mwenna sinze mbadde mbasinga amagezi oba ebitabo b'okutegeera naye waliwo Katonda kyaleeta omuntu n'amuleetera ebiro bye nange nzikiriza nti bino byebiro byange wabula mbasaba ekintu kimu nga bwe nzize nkyogera bulunye kibwe sifuna kaadi yakubeera emabega w'oyo anaaba agifunye nammwe baganda bange abatagifunye nkakasa nti mbadde mulina ebirowoozo ebirungi ebitwala Busiro East mu maaso wabula nabasinza omukisa oba oli awo n'obuwagizi era nsaba nammwe mujje munneeyungeko ebirowoozo ebyo bisobole okubigatta ku byange for the betterment of Busiro East constituency tusobole okugitwala mu maaso njabba noonyaako tukyali eno mu campaign ejjinja ne president njagala okuwoola abantu ba Ssaabasajja bonna nsaza ly'Ebusujju okujja okwaniza Kamalabyonna mu nteekateeka y'Emmwanyi Terimba kubanga mmanyi ebimu bisobola okubeerawo naye ate waliwo ebintu eby'enkizo mu kiseera kino kye tuba tubeerako biri ebisigadde byonna tujja kubiyitako. Ekibiina ekya National Unity Platform kyasuubidde nti okwemulugunya okulinga kuno kwakubaawo era kyalangiridde mangu nga tekinnaba kulangirira ebyavudde mu kugaba kaadi tikitaddewo emmeeza egenda okuwulira okwemulugunya okwa bonna ng'etandika lunaku lwa leero omulimu guno. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform David Lois Lubongoya nga yeyaweereddwa kaadi okukiikira Kampala Central mu Paalamenti, CBS we mutuukiridde enkyalaleero ku bantu ab'emulugunya obutaweebwa kaadi ng'agambye nti byonna nabo babiwulira mu nkuubo tibalinza awandiikira ekibiina kyabwe mu butongole nti
takkiriziganya n'ebyo ebyavudde mu kasunsula. David Lewis Lubongo yagambye nti ekibiina kya kwongera ebisingawo nga kati bakyatunulira abantu basooke bakkakkane obusungu nga kinajjukirwa nti n'omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku lw'eggulo yalabudde ababaka bakkirize ebinaaba birangiriddwa nti bebivudde mu kakiiko akabakubyemu ttooki. Abawanguzi mbayozaayoza naye era mbajjukize nti okuwangula kwammwe oba okutukwatira bendera mu kulonda kuno kwe tugendako tekibafuula bankizo nnyo ku bannammwe mubadde muvuganya. Kino ate kyongere baleetera kwetoowaza mumanye nti mmwe mulondobeddwamu mu bannaffe okutukulembera ku luno olutabaalo. Muli bakulembeze si bafuzi, muli bacommanders mweno protest vote. Yayingiddewo dda wetwogerera essaawa eno musajja waffe owa wano kusanyuka TV gwetera okubeera naye omwami Munyagwa ekibiina kyabwe waliwo ogenda okubeera studios maze okubeera nga negattibwako Honorable Mubarak Munyagwa Mugati Goboda, president w'ekibiina ekya Common Man sajja nga bangi mu studio executed editorial president bonna otambula nabo president but these are studios president he takes president even here he takes president well Aplaba.
tolowooza nti mwekuddemu omutima kubamu ku bantu be mwafiiridde okugeza aga Sseggona, his contribution mu kubalwanira ku nsonga z'amateeka mukutte ne mutamulabamu makulu ne mukasuka ebbali, temwejjeemu ekinyusi entobo y'omutima gwammwe gwennyini ng'ekibiina. Ekisooka nsaba okutegeeza abatulaba nti mukulu bijjulu abadde ababulira ku constitution eggwanga lye litamanyi kibi nnyo okwogera ku document etaliiwo oliyewa. No, let's keep time please. Listen a little bit. Ekisooka kibi nnyo okudiscussinga ku document etali public, abantu tebagirina wabula perception yo ng'omuntu. Ate nze kyemusaba nti Katonda abayambye baakoze party amaanyi saawa eno gaamalira ku nnupo ogeze n'omubuuza nti baakuveetinga batya wavuganya nani osobola okwewa omukisa n'owuliriza. So njagala okutegeeza mukulu bijirwa nti ekirungi nti kati ayingiddewo ne pate ye era nja musaba atwale mugamba nti enkaaga zino Honorable Namugga ziri ku ground, ziri mu field. Survey yakolebwa, I want to assume ku Zahara kuba yali ayagala kifo ky'ambaka wa parliament owa Kampala ng'omukyala eyamakindi West gye mwamuwadde mwagikoze ddi. Kaakati Adam nsaba okutegeeza nti pate ng'ekola obuvunaanyizibwa bwayo internally waliwo details ze batajja kujja kugamba ku media nti this is being done like this. Waliwo bimbi batajja kujja kunyonyola nti omanyi kino tugezaako kukola n'otupankinga wano interest y'abawagizi bammwe nammwe bennyini ng'abaka ba parliament. Nsaba okutegeeza shouldn't that be in the interest of your supporters but also the aspirants themselves? Gwoyogerako yabadde asaba Kampala yonna and Makindi egyoyogerako is part of Kampala. Bwaba creating performance yo Zahara badde bamupima for all Kampala areas. So kakati obaga nti Zahara bamutadde wano gwolowooza tokirowoozaako because I'm also assuming sabadde tokirowoozaako nti pate esobola okubanga etundira bakandidate ababadde mawogola Semawogola West abadde mu Makindye West ng'ate ne Zahara jjukira yagisabako Zahara wa interest yasooka neebaawo n'agenda ku Kyawumani naye ekyo ng'okirese nti yasaba East nga temunnaba kumukyusa kumujja mu Kampala kati nekamba kati neeno nedda kyangu mu Makindye West. Zahara yafunye omukisa ogupimibwa within Kampala kati yayinza okuba nga abadde yerowooza nti wano wembadde n'amaanyi ate nga pate mukola research emuzudde nti newankubadde obadde oyagala ekibaka ky'obubaka bw'omukyala nga nakyo obadde mulungi naye ku research eyakoleddwa you can do better here. So internally nga maliriza mpayo second emu internally pate bweba ekola vetting Adam njagala okkiriza there is a lot that is done internally. Bingi ebikolebwa gye batasobola kujja kunya nti twagambye namugomanyi oli Mawogola South gye wali agadde naye tulaba ate nga ku rating ate gwe Mawogola West omusobola okusinga even the South. So internally waliwo kye batagenda kunyonyola nti omanyi kino. Honorable, I really don't understand bwekyogamba kubanga you don't understand. Bwe tuba twogera ku kibiina ky'ebyobufuzi. Yes. This is a public entity. Okay? Whatever processes that take place therein, I want to assume zirina kuba mu interest of the people. Ekyokubiri, question ya transparency obwerufu. Bw'oga nti ekibiina tegenda kujja kubuulira nti gundi kino tukikoze bwe kino then